Kale kusema official yona gyo sinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifanaganako bweziti. Tubale tudde okubeera mu edition za business zaka surprise but this time around tukomyewo. Era ng'olunaku olwaleero tugenda okubaga tusurprisinga Hamis Segujja gwe mumanyinga Ryan mu Aromatic Entertainment mu kazannyo ka best friend. Abawagizi be abali mu group ye n'abali ebeeru w'eggwanga batugambye nti sayimo mujje mubeere nga ate mu surprisinga Ryan oba Hamis Segujja. Era nga we are privileged nti omu ku batuyamye okuzannya akazannyo kano ye director we Ahmed Rubowa era nga naye waali okubeera nga ate agatta ku surprise. Hamis twamulimbye ebintu bingi era nga ekimuleeta wano twamugambye maamawe di business gyalina okuyambako asaze ne maamawe. So Ahmed Rubowa ali wano kubeera nga bakutula business eyayise mu Hamis Segujja. So Hamis ali mu kudduka jjano kuba maamawe yatuuse dda tubeere nga tusaza business. Bigenda bba bintu birungi nnyo, abaana bategese bulungi nnyo, decoration nga bw'oyinza okuba nga ate omulaba mulungi nnyo. Bataddemu akasente kaabwe, tiimu eriko abantu bangi nnyo tiimu nnene nnyo abali ebweru w'eggwanga abali wano bonna batwegasseko okubeera nga tukola ekintu kino era tukkiriza nti nno olunaku olulala ekiro kinaggwerako kino embeera egenda bba ng'etambula bulungi. Kakati twagala tulinde tulabe omukulu bw'agenda okufaanana nga atuuse wano bwana receiving a surprise eno nebira bifanaganako bitugo byo kyolina okukola weekumire bwekumize ku sayimo official ate buli kimu ogenda kubanga okiraba nga kigenda okubanga kitambula ate byonna ogenda kubanga obiraba nga birina okubanga bitambula gwe tova buvyawo tovaawo. Omugenyi waffe omulindwa ojja kgenda Lawrence olengeze mpola nga totaddeeko kitaala naye nze ndabayo uli atuuse omugenyi waffe atuuse kiriya atuuse era tugenda kubanga tusetinga omulera official tugenda kubanga ate tukitandika mpola okusobola okubeera nga tutwala surprise yaffe mpola.
3 surprise. Surprise. Oh, amisi okakasiza nti abantu bakonekitinga Saimo. Anna. Kale ate eno twagitaddemu obwongo n'obudde nga mwenye yalina ogikola. Anna. Nzize kiyumba anagwa nzize kutula ddiiru. Nzize kutula ddiiru kuva misana omusajja ayogera oluzungu akubira. Saimo goyogera oluzungu olwo. Olwo gwe nakusenge. Ayogera nga alina ssente hello neŋŋamba onajjamu. Kale naye ekyo badde okisuubirako okubeera nga omuntu asobola okuseetinga. Badde sikisuubira ge mazima. Bisalubowa ankubye akavulu kanene. Kale kusema official ate tusooka tweyongerayo ne party B ow'omunankani gwange settingamu kaawo settingamu era nkyakwongera ozodduka naye onyumira okusala bizinensi ate nti ennaku kyenkwagaddeko oli musajja mugonvu bwe tukubira amasimu toyongeramu bibyo erindako mukama wange tujje tukole ngamba musajja w'amaanyi. Kyamaanyi ekyo musajja yangambye kino kankikolere. So misalubowa neyanziza mukadde wange. Surprise. Tugamba obensonga agiguddemu kano omusajja tatuuka katugenda kukira nga ninda kugalawo dduuka. Ebirabo byo embeera ebeere ng'ekola ki etamu naye nga abakasitoma be badde bazze olwaleero badde bamunaganwa bibaamu tukira naffe tunuleze eno Mimi Ocean. Ngazi. Jokawa naye ngazi. Bana mami. Ale mami bana. Bana.
Kyekyo nno embeera gye tuli mu ssaawa zino ng'omukulu atuuka excitement y'amaanyi nnyo nga bw'oyinza okuba nga ate olaba ekyamazima tulindiridde ebbanga libadde ddeneko naye mukama mulungi final atuuse ate ne kivaayo bulungi nga bwe tubadde tukyagala surprise wano ku Semi official woli tuli powered by banaffe aba Axel and security system tuli powered by banaffe aba Aeropic style adhesive banaffe abasula mu motors nabo bantu balungi nnyo oba wetaaga emmotoka kale genda masubira nga ate onyumirwa omukolo nga guyinza okuba nga tegutambula mu kaseera kano. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سواء اجتبى الله سبحانه وتعالى atuleese wano olunaku olwaleero ku mazaalibwa ga taata wange abeere ng'atutambuza mirembe. Tukuwanjagira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obeere ng'otumalira ebizibu byaffe byonna. Tukusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala otuwe okusanyuka okulungi otujje mu bulamu bw'ensi nga tuli abadde abakutegedde. Allahumma amin.
اللهم ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله فيك. Salamu tujimanje kama timu Hamis. Nsanyusa okubalaba abagenyi baffe ab'olunaku olwaleero. Omugole waffe nsanyusa okulaba obutego tubutegana. Bigambo bigendako bitono olw'obudde nga ngenda kwebaza amanya first of all Kabugoza Arnold Benon nga nze chairman wa timu Hamu. Omugole yatandika atwala omukisa guno okwebaza okusookera ddala etumuyita jjajja waffe kati maama atuzaalira patroni waffe mukulu Hamisi Segujja. Weebale nnyo kuba singa tewamuzaala singa tetuli wano singa tewamuzaala singa tamanyikiddwa ekyo kyekisinga. Nenzirako okwebaza dayirekita omukulu Mr. Ahmed Kubowa wa Aromatic Entertainment nga naye era mwebaza nnyo olw'ekitone kye yateeka mu papa waffe ekimutuusiza wano waali ku lunaku olwaleero. Neneebaza bonna abawumbyemu omutwe mu nsonga eno, Ssengangazi n'akakiiko ke nga bwe kabadde kuba nange ntaddeko kakiiko ako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu ogwo. Neneebaza abaana ba timu Hamu, mwebale okubanga mwewaayo. Bwe mba muwagira papa kitegeeza muwagira Mr. Sir Ahmed Roa. oyo Sir Ahmed Roa. Tukweyanza nno emirundi gyonna. Saba lakuwe byosinga okwagala byonna birungi. Timu Hamu banange mbeebaza okwagala Hamisi. Timu Hamisi mbeebaza okwagala Hamisi nti wakitibwa Allah yaba abaddizaawo kubanga talina kyayinza kubawa oba talina kyayinza kubalaga naye wakitibwa Allah yaba abasiima. Nsanyusa okubalaba. Amannya geego Lubowa Ahmed. Nange neesiimye nnyo okumpita ku mukolo guno ogw'omukulu Segujja Ssaalongo kunteekamu ekitiibwa eky'amaanyi bwe kiti. Temanyi musumaali gwe munkubye naye Mukama bwe kimusinga okwetaaga.